Omulimu gw'okola gwa ttendo gwakyekuumidde ku MRU TV. Gano ge mawulire okuva manga ag'enjawulo ng'okugakusomera ndi Namayanja Mary. Katufune emitwe emikulu egigalimu. Mugabe akungubagiddwa nga muzira ku kyalo ky'ewaabwe. Omuyaga gu Hurricane Dorian gubumbulukusizza ettaka ly'e North Carolina. Abaagala entebe y'obukulembeze bwa America ku luno basusse obungi. Gano n'amalala katugakuwe mu bujjuvu. Ekibinja ky'abasinza kiteeseteese okusabira omwoyo gwa Mugabe abadde omukulembeze w'eggwanga lya Zimbabwe ku kyalo kw'abadde abeera ekiyitibwa Kutama nga kino kisangibwa mu maserengeta g'obuvanjuba bwa ekibuga ekikulu ki Harare. Katufune embeera eri mu Zimbabwe. Ku kyalo kino okusaba okw'enjawulo kubaddewo ku Sande okussa ekitiibwa eri Mugabe abadde omukatuliki omujjumbize w'eddiini paka emyezi emitonotono nga tannassa gwa nkomerero e Singapore gy'abadde ajjanjabibwa. Ku kyalo kw'abadde abeera enteekateeka zigenda mu maaso ez'okutuusa omubiri gwe wiiki eno oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Emmerson Mnangagwa eyamuddira mu bigere okulangirira nti omuzira w'eggwanga wakukungubagirwa paka lw'anaaziikibwa. Ayogerwako Robert Gabriel Mugabe yazaalibwa nga 21 mu mwezi ogwokubiri 1924 nga yazaalibwa mu maka agamu mu Shona ku kyalo Kutama ekisangibwa mu maserengeta g'obukiikaddyo bwa Rhodesia mu Muzivimba District. Mugabe yatandika okulwanira obwetowaze bwa Zimbabwe era yamala emyaka egisukka mu 10 mu kkomera oluvannyuma lw'okukwatibwa abaali batwala Zimbabwe mu kiseera ekyo mu 1993 olw'okuvvoola n'obutassa kitiibwa mu bukulembeze bwabwe. Mugabe yafuga Zimbabwe okuva eri bakyetwaze mu 1980 okutuusa lwe yaggyibwa ku bufuzi mu 2017. Abadde ne rekodi okubanga abadde omu ku bafuzi abaludde ku ntebe mu nsi yonna era nga afiiridde ku myaka 95. Omu ku b'eŋŋanda ba Mugabe eyategeerekeseeko nga Josephine Jaricha aweza egy'obukulu 72 yategeezezza nti Mugabe mu bulamu bwe abadde mu kulwanirira nsi ye era nga abadde takoowa nga talekera kulwana newankubadde nga bakyeruppe babadde nga bagezaako okumusirisa. Mu North Carolina ku lunaku olwokutaano mu ssaawa 7 ez'emisana omuyaga gu Hurricane Dorian gwabuutikira Resort Beach ya Bahamas ne gutta enkuyanja y'abantu era bangi ku bo tebali bulungi. Katulabe embeera eri mu North Carolina. Omuyaga guno gwatambulidde ddala kilomita 15 ne gubulumbukusa ettaka lya Cathedral Terrace okusinziira ku National Hurricane Center. Kyo empewo ey'amaanyi yatambulidde ddala kilomita 72 ne zimayiro 45 okuva mu masekati g'omuyaga Hurricane. Ann Warner nannyini Howard Pub esangibwa ku kizinga Ocracoke ekiriraanye North Carolina mu bigambo yategeezezza aba Associated Press ku ssimu nti kibi nnyo amazzi atuukidde ddala munda okutuuka ku ttaka lyaffe awatabanga mazzi. Ow'enteebereza y'obudde mu ggwanga Alex Lama yategeezezza olwokutaano nga obuzibu buno tebunnabaawo nti enkuba yakufudde mba egende mu mambuka. Omuyaga guno era gwasuubiddwa okweyongerayo ku kizinga kya Nantucket ne mu nnimiro ya ebibala Big Grapes eya Martha ne Massachusetts ku lwokutaano n'amakya g'olwomukaaga. Kura MRU TV nze Shamim Senkungu. Nga emyaka ebiri tegikyawera okutuuka ku kalulu k'okulonda omukulembeze wa America, omuwendo gw'abo abeesimbyewo ku ntebe y'obukulembeze bwa America nene era nga tebangawo mu byafaayo bya America. Era nga luno lwe lukalala lw'abamu kw'abo abeesimbyewo ku kalulu ka 2020. Katugirabe. Michael Bennett aweza egy'obukulu wa 54 aweereza nga seneta wa America mu Colorado okuva 2009. Ono yali waakulangirira kwesimbawo kwe nga bukyali naye n'akuyimiriza oluvannyuma lw'okuzuulibwa nti alina kansa. Omwezi oguwedde ab'oku lusegere lwe baategeeza nti seneta yajjanjabibwa bulungi n'ekikakasibwa nti mu May okwesimbawo kwe kwa kutongozebwa. Omulala ye Joe Biden aweza 76 egy'obukulu era nga yasenga obumanyirivu mu by'obufuzi okusinga banne. Yaweerezaako ng'amyuka omukulembeze w'eggwanga eyali Barack Obama mu kiseera ekyo okuva 2009 okutuusa 2017 oluvannyuma lw'okunukkiriza emyaka 4 ng'aweereza nga seneta okuva mu Delaware. Era kino kigenda kuba kisanja kya kusatu nga yeesimbawo.
Cory Booker wa myaka 49 aweereza nga seneta wa America mu ssaza lya New Jersey. Ye muddugavu owookubiri mu byafaayo okwesimbawo ng'era yalangirira okwesimbawo nga lumu omwezi ogwokubiri. Ye Pete Buttigieg wa myaka 37 ng'aweerezanga mmeeya wa South Bend, Indiana okuva 2012. Y'omu ku beesimbawo asoose okuvaayo mu lujjudde nga teyeekwekerera nti ayagala basajja banne era nga yalangirira okwesimbawo nga 23 January 2019. Ye Tulsi Gabbard wa myaka 38 era nga ye mukyala asoose okwesimbawo okuva mu Bahindu yaweerezaako ng'omukuumi w'eggwanga lya Hawaii mu Iraq eyo gye yagibwa n'adda mu Kuwait. Yalangirira okwesimbawo nga 2 Ogwokubiri 2019. Amy Klobuchar aweza egy'obukulu 58 yaweerezaako nga seneta wa America mu Minnesota okuva 2007 n'afuukira ddala omukyala eyasookera ddala okulondebwa mu kibuga kyabwe. Yalangirira okwesimbawo nga 10 Ogwokubiri 2019. Tim Ryan wa myaka 45 era nga aweerezanga omukiise wa district ya Ohio okuva 2003. Ono agambye Trump yeerabidde abamu ku balonzi abaamulonda era nga alemeddwa n'okutuukiriza ekisuubizo kye eky'okwongera ku mutindo gw'amakolero. Yalangirira okwesimbawo nga 4 Ogwokuna 2019. Kuliko Bernie Sanders aweza egy'obukulu 77 yaweerezaako ng'omukiise wa America okumala emyaka 16 nga tannalondebwa ku bwa seneta mu 2006. Gy'akiikirira amatwale ga Vermont. Ono ku byasuubiza kuliko ebisale by'amasomero by'obwereere eri abasoma. Ye Tom Steyer wa myaka 62 ono naggagga yalangirira nti wakwesimbawo nga 9 Ogw'omusanvu era ye emu ku nteekateeka ze za kuteeka nkyukakyuka mu mbeera ya budde mu America. Ku bakyala abalala kuliko Elizabeth Warren ono wa myaka 69 era nga aweerezanga seneta wa America mu Massachusetts okuva mu 2013. Yasomesaako amateeka mu matendekero agawerako era nga yali profesa mu Harvard. Yalangirira okwesimbawo nga 9 Ogwokubiri 2019. Yasomesaako amateeka mu matendekero agawerako era nga yali profesa mu Harvard. Yalangirira okwesimbawo nga 9 Ogwokubiri 2019. Ku balala kuliko Marianne Williamson aweza egy'obukulu 66 muwandiisi munnabyanfuna ate era mukyala ayagala era alwanirira enkyukakyuka. Yalangirira okwesimbawo nga 29 January 2019. Ye Andrew Young aweza egy'obukulu 44 mu 2012 akakiiko k'Obama kaamulonda nga omusajja asinga okuwagira n'okukubiriza enkyukakyuka. Yalangirira okwesimbawo nga 6 Ogw'ekuminogumu 2017. Ku bano kuliko ne naggagga nga walaba Donald Trump. John Delaney aweza egy'obukulu 56 era nga y'omu ku basinga obugagga era omu ku basooka okulangirira okwesimbawo mu 2020. Era ye emu ku nteekateeka ze za kuteeka nkyukakyuka mu mbeera ya budde mu America. Nga ne mu balala kwe kuli Kamala Harris, Wayne Nessam, Bill de Blasio, Steve Bullock, Julian Castro, Joe Sestak ne Beto O'Rourke. Obadde mulabi mulungi ow'amawulire okuva mu mawanga ag'enjawulo ng'okugakusomera mbadde Namayanja Mary. Sigala nga weekuumidde ku MRU TV akuume atakuumira mpeera.